mirembe musi, mirembe musi, mirembe musi, mirembe musi, mirembe musi, mirembe musi, mirembe musi. Nga twetegekera olunaku lw'abajulizi olubaawo ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga buli mwaka. Weetaaga okumanya bino kuba nabyo bikulu. Akusuubiza akira akuma anti nange olunaku olw'ejjo nali senkusuubiza nga bwe ŋŋenda okwongera ekitundu ekyokubiri ku lunaku luno olw'abajulizi. Twalese Father Nyombi atuwulidde ekifuula ekifo kino eky'Amapeera Nnabunya ekikulu era n'ategeeza nti Father Mapeera ne banne bafiira mu kifo kino kyennyini. Ono olunaku olwaleero era ndeka nnyongere nkututulere ku bintu ebirala ebyakolebwanga mu kifo kino. Wa Buganda. Nga tetunatuuka ku Father Mapeera okufa, balina emirimu gye baali bakola. Emirimu egyo bagitambuzanga batya? Emirimu emikulu ogwabaleeta kuno omulimu gwali gwakola ki gwa kulangirira amawulire ag'Evangiri, kulangirira obwakabaka bwa Katonda nga Kristo bwe yabuyigiriza. Awo nno baasomesanga abalonde, gwe mulimu ogwali omukulu okusomesa abalonde. Naye manya nti okulangirira obwakabaka bwa Katonda tobasomesa ddiini yokka, naye era n'okulabirira abaki abantu mu bulamu bwabwe obwa bulijjo mu mubiri. Ono era tulaba nti Pere Mapeera yali yasoma ku by'okujjanjaba, gambe okuwa first aid, kujjanjaba abalwadde. Era yajjanjabanga nnyo abalwadde, era yali yajjanjabako ne Ssekabaka Muteesa Omubereberye, ate Gwamma ne Mwanga. Ng'era ekyo kyamuyamba nnyo n'okumanyika embuga, ate n'abantu nga bajja okubajjanjaba basookera wa? Basookera Nabulagala, ate ne bwe baali wano Mbakateeyamba era bakola omulimu. Nyombi agamba nti olw'okuba waaliwo obudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mu kaseera ako, Father Mapeera ne banne tebaatuula ku nsonga eyo era baakolera bukubirira okulaba ng'ensonga eyo emalibwawo. Mpozi n'omulimu omulala era gwe baakola walinga okukwata abantu ne babatwala mu bafunye ebiragiro okuva wo yatandikawo ekibiina kyabwe. Yali abagaa nti bwe mutuukanga eyo era mununule ki abaddu, ate naddala okununula nga agamba nti mununule abaana abato, mununule abaddu. Okusinga bakwatanga bano abakwatanga abaddu nga bakwata abaana abato basobole okubatunda eri abaana abato bagenda bakula baba n'amaanyi, olwo basobola okukola ki okuba nti babeeyambisa okukola emirimu okusinga okukwata abantu abakulu. Kati nabo batuuka kuno era omulimu ogwo bagutandikirawo Nabulagala nga banunula abaddu. Wano tukimanyi nti batugambyeko lino ekkubo lyayisanga abamu ku bantu abo boyogerako abaddu. Tulowooze nti Father Mapeera abantu abo be yasobolanga okununula yabakumiranga wano. Kakati buli bwe babanunulanga abaana babanunulanga bali balina bazadde baabwe balinga enfuuzi, olwo nga abo bwe banunulanga abaana nga babalabirira mu miisane, okubalabirira basomesa nga babasomesa okusoma n'okuwandiika, ate Gwamma basomesa eddiini. Naye abaana abo tebababatizanga, babalinda babasomesa bakule beesalirewo bennyini oba baagala okubatizibwa. Kakati ekkubo lye liri erikka eryakabuuswawo. Kakati bw'ova toba eri Lubaga, kati bw'ova erubaga ekkubo erigendanga eryingira ddala ne Munyonyo nawa oluusi Munyonyo Busaabala ate n'okgenda Ekigungu ne babatwalanga. Kakati abo baabalabanga naye nga tebasobola kununula bonna kubanga ssente zaalinga nnyingi nga tebalina ssente. Wadde okimanyi nti Father Mapeera ne banne ebifo mwe baakoleranga emirimu gyabwe Kabaka ye yabibawanga. Kakati bwe bajja ku olwo bajja jjukira nti awo bakomawo ne Kabaka Mwanga nga bajja okulwanyisa Kabaka Kalema. Kabaka Kalema ku olwo yali Mwanga baali bamuggyeko ku ngoma naye nga bataddeko Kabaka Kalema awamu n'Abasiraamu abaali bakola ki nga bamuwagira. Kakati awo waaliwo olutalo. Bali bwe badda
bajja era bwe bava e Mwanza bakwata ku nnyanja Nalubaale kati gye tuyita Lake Victoria kati ne bajja ne bagenda kumpi waliwo ekizinga bakiyita Bulingugwe okuliraana n'Emunyonyo okuliraana n'Emunyonyo awo kakati awo baasinziira ne baba nga ejje ly'Abakristo awamu ne Kabaka Mwanga nga balwanyisa ejje ly'Abayisiraamu ate ne Kabaka Kaleme yali eno kakati awo baava e Bulingugwe bajja ne balwanyisa bali ne babagoba ne bagenda kakati nabo ne bajja kuyita Gaba kujja ne batuuka batuuka e Kampala njukira nti ate olwo olubiri lwali Mmengo lwali silukyali luddawa Lubaga kati wano abasinga we bamanyinga ku Mapeera. Mapeera Father Mapeera nga buli omu bwe mumanyi nti be bamu ku baminsani abaasooka okuleeta ku eddiini. Eddiini enno yafuukira ddala ensonga nti yenevaamu abajulizi etugenda okuba nga tujjukira ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno 2016. Lindirira emboozi endala ekwata ku bajulizi buli lunaku wano mu mawulire gaffe emitwe 10.